Obukiiko bwa Paalamenti bwa Ssennyiga Corona obukulira omubaka wa Bugweri Abudu Katuntu mu butongole gulo bwatandise okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwetegereza gavumenti bwekutte mu Ssennyiga Corona ng'akawano mu Buganda katandikidde mu Mubende n'Emityana. Ssentebe w'akakiiko akatalaga ebitundu bya Buganda era omubaka wa Bukubya Dr. Michael Bukenya atutegeezezza nti obwetegefu bw'amalwaliro ga gavumenti e Mubende n'Emityana buli yaddeko wadde ng'eddwaliro ekkulu ery'Emityana likyalina okusoomoozebwa mu kujjanjaba abalwadde ba Ssennyiga Corona. Amalwaliro ng'ery'Embende nga Regional Referral zonna zirina oxygen plant, naye enkola ya oxygen plant zino tetuukirira na bwetaavu bwa COVID. COVID ono abantu beetaaga oxygen mirundi 5 okusinga ku bantu abadde beetaaga oxygen bulijjo. ICU ezaateekebwayo tezirina basawo. Ekyokusatu, abasawo nabo tebalina ndabirirwa ya njawulo. Mityana wadde eddwaliro ddene terina treatment center nungi, bagezaako okutetenkanya okukola akaki ke bateekawo nti bayambako ku bantu okuggyako nti balina n'okusoomoozebwa nti mulimu abakozi abajja oxygen cylinders mu malwaliro ne bazitwala mu private clinics ozikozesa. Akakiiko kano leero kasiibye mu ddwaliro y'Ekiruddu ne Namboole okwetegereza engeri eddwaliro lino gye likuttemu okujjanjaba abalwadde ba Ssennyiga Corona. Akola eddwaliro y'Ekiruddu Dr. Charles Kabugo ategeezezza nti Kiruddu ne Namboole ali wansi w'eddwaliro lino ku balwadde aba Ssennyiga Corona abajjanjabiddwa 2224, abalwadde 2056 bawonye, 46 bafudde, 92 basindikiddwa mu malwaliro amalala, 10 badduse ate 75 bakyafuna obujjanjabi. Ono ategeezezza nti Kiruddu abadde yeetegese ekimala okulwanyisa Ssennyiga Corona ku nsimbi entono ze balina yadde ng'okwawukanako ku malwaliro amalala ga gavumenti agafuna ensako ey'enjawulo okulwanyisa Ssennyiga Corona. Kiruddu yeetetenkanya bwetetenkanya. But as Kiruddu, I'm sure you've gone to regional referral hospitals. For them, they get budgets of 300 million, 400 million. We don't get that. Okay? So whatever we do it within our little budget. Ono asinzidde ku muwendo gw'abalwadde ba Ssennyiga Corona abawonedde Kiruddu n'akukkulumira amalwaliro g'obwannannyini agamala okulinda abalwadde okutuuka ku mugo gw'entaana ne gabasindika mu ddwaliro lino gye bamalira nga basizza ogw'enkomerero. Ffe tetusobola kugoba mulwadde, kye kisooka. Eddwaliro lyaffe lya bwereere. Eddwaliro lya gavumenti lya bwereere. So n'olwekyo tukkiriza buli mulwadde yenna aba aleeteddwa wano. Obuzibu bwe tufunamu buli nti amalwaliro mangi oba n'abalwadde bangi basooka ne balwayo eka nga bakyakozesa ebiragalalagala ebitagenda bayamba. Bwamala okubeera obubi ate ne bajja ne babaleeta wano. N'amalwaliro agamu amalala galiwa nnyo n'abalwadde mu klinika obutonotono eyo ne bagenda okuleeta wano omulwadde ng'amaze okukola ki? Okusajjuka. Ababaka abatula ku kakiiko kano bategeeza nti Ssennyiga Corona wanaggweerako ng'ebyobulamu gavumenti bibadde esuuliridde bifunyemu kayawulo. Tabyemu okusinga nti COVID ono ate alyoka najja mu ggwanga kubanga alina ebirungi byagenda otuwa ne baana baawonye n'agenda enkya era Uganda eriba esigazza omukulu nti at least COVID bwe yajja twafuna ebyo abagagga bali baganya oteeka mu malwaliro ne babitaddemu olwa COVID. Abamu tebali motivated kimala okujjako agamu agasolobyemuko muganne waago at least ebyokozesa bibaddewo, naye nsubira ekibuuzo ekikyatubobbya omutwe mu research eno kwe kuzuulira ddala eddagala lya COVID-19 abasawo balyogerako ki nga Covidex. Nga response ya gavumenti yo ekyamazima tukyetaaga okulongoosaamu ebintu ebimu kubanga bwe twatunuddeyo nga bakugamba era PPEs tezinakola ki, tezinaba kubeera nti zimala bulungi. Ne wabeerawo ensonga ey'amasannyalaze. Ensonga y'amasannyalaze twagirabye e Mubende, tugirabye ne wano ku Kiruddu. Okusinziira ku bano wakyaliwo okusoomoozebwa mu malwaliro ga gavumenti naddala ku bakugu abalina okukola ku bitanda ebyabayi. Kyetaagaddeyo ku drawing board yeekube mu mutima ekozese buno obudde ssente zegenda okwewola 3.5 trillion ezikozesa okukola ekituufu, eteeke ICU beds. Bagamba nti baleeta ICU beds naye ICU beds baleeta kitanda ne bakissaawo e Mubende ebitanda biri awo naye tetulina basawo basobola kukola mu bitanda ebyo mu ICU. Oxygen ebintu byonna ebigenderako tebiriiwo, bitanda biri awo nga bifaananyi. Yuda Musisi, BBSKATI.